omugendo okubeera tournaments ezisinga nga zikomekerezebwa omugendo okubeera UEFA Champions League final mpozi ne Uganda Cup final ate awo nga tugezaako okuwumbako emipiira gyaffe ebyabaganda ate emipiira egy'amasaza giryoke gitandikira awo. Man United banne waayo bwe bagenda okuwummulamu yo teyawummula yagenda neyiyaayo ka holiday package bagenze ne bagisabula omupiira ne basooka bavuma abazanyi ne bakunakuna tiimu ya Asian All Stars yabakuba goolo yabaddeemu ku bwereere kati olwaleero bakakanya ku Hong Kong ne bagikuba goolo zibadde 3-1 goolo 2 ziteebeddwa omulenzi oyo Kido Obi Martin ate goolo endala eteebeddwa omupiira gugwo omuzanyi oyo Aiden Heaven naye ng'abazanyi bonna kumpi bakonyeeko okuggyako Harry Maguire ne goalkeeper Andre Onana naye bano abalala bonna bazze ne bayingiramu bakubamuko abadde abakubisa eddakiika ntonotono ng'era bwe kyali bwe baali bazannya Asian All Stars luli gundi ba Dogo Mason Mount Manuel Ugarte Kobe Maino Amadi Diallo bazze ne bayingira mu kaawo ne bakoonakoonamu naye nga basoose no ne batunula ebikalu omulenzi enzalo ya Brazil Juninho Walter Soares Bertaldo Jr yasoose n'abokya goolo ey'amangu awo naye United emaze ne yeekwanyakwanya mu bwangu nesobola okubayikolayiza neyongerako ne goolo endala 2 kati maaki eno kewedde ate olwo United bagenda kuwummulamu emipiira gino ebiri girabika gyabadde gya busungu. Of course gano amakampuni engeri gye gakolamu wayinza okubawo nga waliwo sponsor eyabagamba bagende bazannyeyo ne timing nga yeeyo muba muyina okugenda ne mukola naye ate ndowooza mwabaddemu engeri y'ekimiirimiiri engeri United gyakubye Sony nga nfu bagezaako n'okuzimba squad yaabwe olowooza nti nno match bweti erinako abantu bejja okugobya oba zino match ez'ebbiri waliwo abasambye nga basamba match zaabwe zisembayo omujozi gwa Man United wabaddeyo n'okwogera ebisongovu omutendesi Ruben Amorim yagambye omulenzi ono Alejandro Garnacho gwe sikulinako genda weefunira egy'okubira simanyi na by'osamba kati bwe kibanga ebigambo ebisongovu bitandise okuvaayo omanyi abagezigezi abamu bagamba nti nno bw'obeera nga muddu yombi kyandibadde kirungi n'otayogera kigambo kyonna kubanga ekiseera kisobola okutuuka muddu yo neekola ki neetereera naye muddu bw'ebeera embi n'oyogera ebigambo ebisongovu kitegeeza muddu bw'ekyuka ate oba tasobola kukyusa bigambo byewayogerera munno kakati simanyi oba Ruben Amorim bino ebigambo byanaabizaayo naye nga yabyogedde mu busungu nno ku mulenzi Alejandro Garnacho naye kakati ke bamaze guno bagenda ate kuwummulamu bajja kuddayo mu nsiike mu mwezi ogwa July nga bazannya ttiimu ya Leeds United yakava mu kibinja kya wansi bajja kuzannyamu ne ttiimu ya West Ham bazannye mu ttiimu ya FC Bournemouth bazannye mu ne ttiimu ya Everton awo ndowooza nti nno bwe banaatuukira ku ekyo Ruben Amorim ajja kuba amaze okunyweza ttiimu ye gy'alowooza nti nno yeyina okumukubira. Waliwo amawulire ageetooloolera ku mulenzi oyo mu Brazil Mateus Cunha azanyira mu ttiimu ya Wolverhampton Wanderers nti nno bakkiriziganye ne Man United okadde 62.5 baali bagambye nno mu nteeseganya nti ensimbi zino bajja ziwangayo mu bitundutundu okumala season 5 namba aba Wolverhampton Wanderers ne bagamba legundi temutumanyiira bumanyizi mutune kakati ne bajja ne bakendeeza bajja kusasulanga mu bitundutundu bitundu bya mirundi 3 mu space ya myaka 2 akati awo tulinze kulaba bulabi ngeri gye bagenda okukikolamu ekyo ndowooza banatuuka okuzanyira mu July United ijja kuba etegedde ng'emaze n'okuteeka mu nkola abazannyi ab'okugoba abazannyi ab'okutunda abazannyi ab'okusigaza ab'okuddiza obujja endagaano zaabwe be baayazika nga kibagwanidde okudda omuli omulenzi oyo Anthony muli Marcus Rashford ne Jadon Sancho era bajja kuba ndowooza batuuse okunyuka oba kale okusalawo kibagenda bakolera kubanga CEO mukulu Omar Beralda agamba ayagala kuzimba ttiimu y'abavubuka bato naye ate abamu balina endagaano zaabwe nga kweziri zikyaliko kati ate bw'otunuulira Joshua Zirkzee nga naye yakomyewo mu ngeri y'ebyewuunyo kyali kirowoozebwa nti tajja kuddamu koona kapiira okusinziira ku buvune bwe yafuna nti oba oliawo anaddamu koonako nga sizoni emaze kutandika eri ejja naye ate yagenze n'akomawo n'aleetayo kyaleese ku maaki esembayo kale nno olowooza nti naye bw'otunuulira ensamba yekumpi eyagala okufaanaganamu eya Mateus Cunha ku bombi si ba center forwards
naye balina football IQ yaabwe nga zimu nti basobola okwegazaanya n'okukolera bannaabwe emikisa. Kati ate wempuliridde nga waliwo n'ebigambo ebigamba nti nno omwami avunaanyizibwa ku recruitment mu ttiimu ya nedda aplaninga recruitment planner omukulu Matt Hargreaves ku mulimu ali ku mulimu mu ttiimu ya Man United. Otwogera bino ali mu ggwanga erya Italy ng'ayogeramu ne Naggaga Aurelio De Laurentiis nannyini ttiimu y'abannaffe aba Napoli ne sporting director wa Napoli mukulu Giovanni Maina nga boogeramuko ku bintu by'omuzannyo oyo gundi. Victor Osimhen Omunigeria, jukira Victor Osimhen bagenda ne bamwazika mu Galatasaray era naye yagenzeyo ne goolo ze mulenzi afumuka goolo okufa obufi. Kakati omukulu ono recruitment planner wa Man United Matt Hargreaves ekyamututteyo okusendasenda abakulu kwegamba nti bannaffe tuwanyise, twagala kuba wamu Rasmus Hojlund mutuweemu Victor Osimhen. Naye amawulire agakavaayo gagamba nti nno bw'obawa omulengo gwa Hojlund obateerako n'obukadde 33.5. Kati ebyo bye bakyakubaganyako ebirowoozo. Naye kati bw'otunuulira abazannyi bano bombi, Osimhen mu sizoni 3 eziyise ateebyemu ggoolo omugatte 74, ate Hojlund mu sizoni 3 eziyise ateebyemu ggoolo 36. Kitegeeza nti oli amukubisaamu kumpi emirundi 2 miramba. Kati ate mu kaseera ke kamu United eri mu kattu oluvannyuma lw'okuwulira nti no ttiimu ya Al Hilal mu Saudi Arabia eyagala kutwala Bruno Fernandes. Kati United erina okusalawo bw'otunulira ku bazannyi bonna ababaddewo kwolowooza nti no nantakwatwako okusinziira ku performance naddala sizoni eno ekomekerezebwa ebadde enzibu ennyo. Bruno Fernandes yandibadde nantakwatwako, abalala bonna bandibadde basobola okugenda naye ate Bruno Fernandes n'asigala. Naye ate Al Ahly ereeta obukadde obutuuka mu 100. Kati awo kiri eri Ruben Amorim obukadde buno 100 tasobola bufunamu abazannyi abalala 3. Najja n'azimba bulungi sikwadi okusinga okuyimirirawo ku muzannyo omu, kubanga bw'ayimiriddewo ku muzannyo omu era naye wamutuusizza musajja wattu awo waakomye, ttiimu n'esigala ng'eyaayaana. Kati eyo nayo decision making nayo erinza okukolebwa lwakuba nti nno ekikyasibye ye ministry y'ebyemizannyo ya Saudi Arabia etannaba kufulumya nsimbi zigula muzannyo. Ekikwewuunyisa Saudi Arabia balinga kata balinga gundi amawanga ago mu Asia ebiseera ebisinga bo ebintu byabwe babikolanga ggwanga. Kati teebereza klabu egenda kugula muzannyi naye ate ministry y'eggwanga ate yegenda okusasula. Ekyondo kikwewuunyisa naye nga yembeera eyo eriko mu nkambi y'abannaffe abo aba Man United mugezaako okulaba nga bakuba omugongo sizoni ekyasinza okubeera embi mu byafaayo byabwe. Emirundi 63 miramba VAR ekubye embogo ekuutiza ebintu ebyandibadde ebituufu. Era ripooti eraga nti nno Nottingham Forest, Brentford ne Arsenal ze ttiimu zokka ezitaafunyeeyo kukuutizibwa bintu byazo bituufu VAR. Naye ate abasinze omukisa nga ebintu VAR byakuutizza nga ttiimu yeefunamu Wolverhampton Wanderers ne Newcastle bafunyeemu ebisobo by'ebito 6 mulamba. Liverpool yasinze VAR yagikoledde ebisobyo ebigiyamba 7 mulamba. Kakati yo Crystal Palace, Fulham ne FC Bournemouth abo bo wabadde okuutiza kwa mulundi gumugumu ng'ekintu kyandibadde kibalya ne bajja ne bakuutiza. Mpozi Ipswich Town ne Villa na Aston Villa balina ebisobyo 2-2. Southampton, Man United ne Everton bo baganyuddwa mu bikuutize bya mirundi 3. Chelsea, Tottenham Hotspur ne Man City bagabanye mu bikuutize emirundi 4. Leicester City, West Ham ne Brighton and Hove bagabanye mu bikuutize emirundi 5. Nkiyita kugabana nti wayinza okubeerawo ensobi ekoleddwa VAR nejja n'egikoloboza n'egijjawo, so nga mu kugijjawo yandibadde ntuufu okusigala oba katugambe bakubye ggoolo VAR nevaayo ng'egamba nti nno ggoolo eyo ebaddemu offside nejja ggoolo eyo ne bagisala. Kati kitegeeza bwe basala ggoolo eyo gweyiyo abadde ateebye gwofiirwa, naye ate ono gwe babadde bateebye afunamu kubanga abatateebeddwa. Naye ng'ekyo tekitegeeza necessarily nti kwolwo ofunye obubonero 3
naye wakiri eyo incident VAR yeyingiddemu oba ogiwonye kakati bannaffe bwe batyo reporter bwetyo bwenfulumye bw'ovaako ku nsonga ezo abatendesi bonno munnange tebadda mu byakulonzalonza abatendesi batandisiddde okukwata emirimu mu nsi ez'enjawulo Kalancheroti yakiridde de Brazil yalangiridde dda ne ttiimu y'eggwanga eya Brazil gyagenda okusooka okusambisa Xabi Alonso naye yakajjadde dda mu ttiimu ya Real Madrid Massimiliano Allegri azeeyo omulundi ogwokubiri mu ttiimu ya AC Milan bajjukira yasooka n'abakwatamu emyaka 4 2010 paka 2014 era n'abayamba n'okuwangula Scudetto 2011 kakati abanene ku touchline bagenda kweyongera mu ligi y'ababinywera eyitale bano Cesc Fabregas bo bajjidde ku merit ebintu bya babikola n'olabira ddala nga ttiimu ntono teyina nnyo kwegazaanya kuli awo mu byansimbi teyina nnyo bazanyi b'amannya naye nijja nevuganya ku banene naye kakati abanene ku touchline Massimiliano Allegri bw'abanga azze akomyewo Antonio Conte n'asigalayo mu Napoli Simone Inzaghi n'asigalayo mu Inter Milan ne muto we nno naye yazze gundi Filippo Inzaghi atendeka ttiimu ya Pisa yagijja eri mu kibinja kya wansi n'agireeta yali munene mu nsamba tetunaba kumumanya mu bunene bwe mu ntendeka tumulinze bulinzi naye olowooza nti bw'obanga ogoberera Italian Serie A n'owulira kumanya amazito bwe gatyo ge gali ku touchline ekisooka ga-attracting abazannyi ab'amannya ekyokubiri abatendesi abo abanene bamanyi okuyingizaamu abasambi mental toughness ne babagamba nti musaaga oba bali be muzannya mubasinga n'obasinga ogenda okulaba akatiimu kalina abazannyi we batyo naye nga kabafuumulira omupiira touchline eyo ebeera enzito n'olwekyo Italian Serie A yinza okujjamu kaakabugumu ak'enjawulo ono Igor Tudor ali ku mulimu gwa Juventus tannaba kugira bulungi naye bw'obeera mu ttiimu nga Juventus oba osuubiddwa okukola ebinene kitegeeza Thiago Motta kasooka nga bamufuumuula tannafunayo amwegomba kuba sinalabawo club emututte naye akatiimu kano kapisa abasinga kumwe abagoberera liigi y'eyitale muyinza okuba temukawulirangako naye katiimu ako kagundiivu kabaddewo ebbanga era ne gundi ono Massimiliano Allegri yennyini yasambirayoko n'abazannyi abalala ab'amannya ng'ono coach wa Atletico Madrid Simone Inzaghi Diego Simeone nga Carlos Caetano Bredonveri Dunga mu Brazil naye yasambirayoko wasambirayoko ne Leonardo Bonucci abazannyi abanene basambiddeyoko mu ttiimu eyo eya Pisa kati tugenda kubeera ne ttiimu zitabadde nnyo ŋŋanzi oba zitamanyikiddwa nnyo mu liigi y'eyitale bw'oteekako Como eya gundi eya Fabregas teekako neno Pisa eya Filippo Inzaghi naye ndowooza ekinasitula ttiimu zino zombi be bazannyi abo oba kale be batendesa abo kubanga Filippo Inzaghi tumumanyiiko ne Fabregas tumumanyiiko mu ttiimu ya Como akati awo kyekiri eyo mpozi ne Alexander Arnold Trent era naye akakasiddwa nti kakati muzannyi wa Real Madrid abasajja ba Europe bamanyi okukola ssente mu mupiira omuvubuka ono Arnold Trent babadde endagaano yeggwako nga 3 omwezi ogujja ogwa June naye Real Madrid egenze negezaako okunyola Liverpool omukono gegamba omulenzi oyo tumwetaagirawo kubanga Madrid yetegekera genda kuzanya mu mpaka za FIFA Club World Cup era nga June 18 Real Madrid ejja kuzanya Al Hilal okuva Saudi Arabia omuvubuka oyo bamwetaaga mu kisaawe Liverpool netega ekibatu nega munaffe tumba mu mutwala pakupaku muti omusooke muleeteyawo obukadde 10 bwa euro era Real Madrid nebuwaayo Europe yategeera ssente z'omupiira kubanga Liverpool terina bise terina nakyekola kaakati okujjako ebikujjuko by'ekikopo naye se bagamba se oyo muzannyi waffe toyina omukwatirako kakati baba babakuddemu obukadde 10 bamaze dda n'okufuna central defender Jean Housen bamujja mu ttiimu ya FC Bournemouth abeegasseeko Xabi Alonso ayagala nnyo okubisa babbaka abasatu n'ateekako ba wing back abalina speed abalina obutetenkanya mu half ya opponent ate abatransitinga amangu ng'omupiira gugudde ne bajja ne bateekawo back 5 kitegeeza gwe agenze eri ku wing back ya left okumawo nga namba 3 ate mu bwangu gwagenze ku wing back ya right olina okudda mu bwangu n'obeera namba 2
kati eyo transition period ye agitunulira n'atunulira obukujjukujju bw'olina mu kugenda mu maaso tayagala otuuka eri olage nti nno nze bannaye ndi baaka bwe kiba kikwetaagisa nga lwabamanga wakuba kyenga mukube kyenga tobeera nnyo obvious nti buli lw'otuukayo jakuba bukubi cross ogweri mu lusalosalo nedda olina okubanga osobola okualternatinga ebintu ebiwerako katuyinza okulaba oba challenge eyo omuzannyi naddala ono Arnold Trent anaagituukiriza naye mu ba central defenders omusajja ono ayagala nnyo omusambi alina football IQ ey'ekika ekyawaggulu tokuba kintu kiri obvious tokuba kusinziira ku kikwate nti nze ndi baaka kangwere guddeyo n'olwekyo osalawo nti guno gwakuba muwanvu osalawo nti guno gwakuzimba osalawo nti guno kanguvuge osalawo nti guno katukakkane kati babbaaka abo abeebuuza ebibuuzo ebyo yagenza okulaba nga Shinhausen y'omu ku abo kakati oyo naye amaze okumunyweza ensonga ya Jackson Magera kochi wa KCCA ne John Ruyinda Ayara ne munne Fred Muhumuza mu timu ya Vipers abo bo tubalinze lwancha ekinaava mu match gye bagenda okuzanya Uganda Cup Final kinaleeta obujulizi obumala banyweze emirimu gyabwe kubajjukira kino ekisanja Ruyinda ne gundi ne Muhumuza bali mu kisanja kya Vazovic bwe yagira n'alabika nga ttiimu talina gy'agyongera n'ayogera n'ebigambo ebiraga nti eno terina kyesobola ne bamufuumuulirawo kati Ayara ne Muhumuza bali ku kisanja kya Vazovic kye bamalayo kyekimu ne Jackson Magera ku saidi eri ya KCCA naye ali ku kisanja kya mukamawe Abdallah Mubiru n'olwekyo tulina okwebuuza wano oba kale ebibuuzo bijja kujja okuwangula ekikope kya Uganda Cup enkya bw'oteekako bino by'okozeeko sizoni eno bikuwa okweyimirira nti nno omulimu ogutwalira eddala jjukira birimu okgenda ku continent bw'eneebeera KCCA eba egenda mu CAF Confederations Cup bw'ebanga Vipers ewangudde ebikopo byombi kitegeeza nti nno annyukidde mu kifo ekyokubiri mu liigi yagenda okukiika ku continent ye ttiimu ya NEC era NEC nkakasa mu kana akaseera bawagira Vipers ewangula eddabo nawe asobola okgenda ku continent n'olwekyo ebibuuzo bigenda kujja nga twogedde ku lukalala lw'abatendesi abamaze edda okutongozebwa ku mirimu gyabwe Jackson Magera wa KCCA John Ruyinda Ayara ne munne Fred Muhumuza tebannaba kukakasibwa olunaku lw'enkya ku Kadiba Uganda Cup Final obujulizi obunaavaayo bunaabagwanyiza okufuna emirimu egy'enkalakkalira mu Vipers ne mu KCCA ekibuuzo ekyo tunaakiddamu olw'enkya oba olyawo ku kya Uganda Cup omupiira gwa nkya ku Kadiba mujja kusasula sinya emitwalo 2 oba VIP emitwalo 5 famire y'abantu 6 musasula emitwalo 50 mutegeke sente mugende mulabe ku finaali eno era mulabe koko ne ku bazanyi engeri touch gye bakubye season enamba mulabe Jackson Magera yatuuse mugezako okwetengerera nga head coach mu interim period mulabeko ne ku mukulu Ayala mulabe omulimu gwakoze mu tiimu y'abanaffe aba Vipers kubanga kakasawalo banna Uganda bamalako season nga tebalabyeyo match n'emu ne ku guno omulundi mulina omukisa nti match ya misana ate weekend erimu abana temukoze ate nga n'abandyagadde kwekwasa Champions League wakiro saawa 4 n'olwekyo tulina nsonga lwaki tugenda kulaba mupiira ku Kadiba wano Emengo bwe twogerera Shamira Nabadda yakwasiddwa okulamula omupiira guno era eno final ye yakubiri yasooka kulamula final eya Uganda Cup 2023 tiimu ya Vipers ng'esabula Police FC goal emu ku bwereere bw'atyo n'ayingira mu byafaayo omukyala yasooka okulamula Uganda Cup final era nga ndowooza eno choice nnungi okusinza ku mutindo Nabadda gw'abadde ayolesa wano mu Uganda kwoteekane ku continent ne FIFA ng'emulowoozaako nemuwaayo emipiira egitali gimu kati ate n'aweebwa banne omuli Ronald Katenya ne Branson Musisi ate nga fourth official agenda okufuga otakiline webeera yagenda okutulaga obudde obwongeddwamu yagenda okutulaga dakiika yagenda okutulaga okola substitutes n'ebyo byonna mukulu Lake Kasalirwe Razak bonna amannya ogawulira mazito mu refereeing mu ggwanga batandise okuwamba ne continent kale nno mawulire malungi okuba nti nno ba referees si beebo ku mupiira gulina tension y'amaanyi bwegutyo binge cup final oba osubiddemu tension nga KCC egezaako okufujja eddusi ku season yaayo waakiri mu ngeri y'enjawulo yinza okugifuula successful kuba kaakati bw'otunuulira mu league
abawangudde ekikopo aba Vipers babasinze points 19 namba ekyo tekiba kya tiimu nnene bw'obanga olina omukisa okusobola okwebbulula naddala nga Uganda Cup eri awo osobola ogikozesa naye ate ne Vipers abamanyi ebyafaayo n'enneeyisa ya tiimu ya Vipers bo tebalina nnyonta ya buwanguzi kwegamba bo tebakkuta nti nno oba bawanguddeyo wano n'olwekyo kaakati bali wali basobodde nedda ennyonta tekkakkana mu Vipers ey'obuwanguzi kati bw'ogatta elements ezo zombi kifuula maaki y'enkya okubeera enzito ddala era nga wandirowoozezza nti kyandibadde kya muzinzi nnyo bw'ogendayo n'olaba ku mupiira guno n'olaba n'ekisaawe kino ekyakadiba kubanga kirudde nga kiggale nga kikolebwa ndowooza gwe mukisa gw'olina ogenda okukitunulako ne bakyali bw'oludde okulabako n'okulabako ku mupiira gwaffe ogwa Uganda nagwo mukulu nnyo okuba nti nno mugugoberera kale nno y'embeera eyo ate tusobole okuba tooki mu maaso eyo tulabe bano ba champion tubasindikiriza ekimala nga tugenda obaweereza ku continent kubanga continent nayo yiiyo eyengedde nabadde ntunulatunulako kaawo waliwo omwami yeeyita Mickey Junior omwami oyo ali ku mukutu gwa X yalinga bw'olaba Fabrizio Romano bw'akolamu ebintu bye mu bya transfers mwami teyeemotyamotya mu bya transfers era atera okusokoola amawulire agatabuusibwabuusibwa ag'omuzinzi Europe nno amawulire gafunika naye wano mu Africa nga mazibu osangayo leagues ezimu nga ziri enclosed naye wano ne bw'obanga oyagala kulaba liigi ya Austria oteeka buteesi ku TV ng'onoonya channel ng'olaba mipiira naye bw'obanga oyagadde kulaba match ya championship ebungereza match ogiraba ku TV ebeerako naye kaakati wano mu Africa amawanga agamu gali ku TV amalala tegaliiko amawanga agamu TV ziri international zikavalinga continent yonna endala bakoma within their own borders kwegamba tukyalina okusomooza okw'amaanyi okumanya ebigenda maaso ku continent ennamba tukyali awo mu kibululu naye omwami ono alina ekintu kyeyataddeko ku mukutu gwe gwa X ng'agamba nti nno Kaizer Chiefs eyagalayo midfielder oyo nga yeeyisanga Lamine Camara owa RS Berkane kati bw'owulira statement bw'etyo omwami ono yalowooza nti nno ffenna abali ku gundi abali ku mukutu gwa X nti nno ffenna tumanyi Lamine Camara kati kitegeeza nti nno society yaffe ya Africa erimu ebibajjo eriyo abali mu bulamu obwo obusobola okwaccessinga information yonna ku continent eriyo naffe abakoma ku byaffe abamu n'ebyaffe tetubimanyi era omwami ono bwe yapostinze yataddeko ekigambo nti mwe mulowooza ki kwegamba nga tutadde mu debate kiringa ffe twali tusoma mu primary nga tulaba soap ku gundi ku TV naye nga abaana abamu bambi nga tebakimanyi nti abamu kuffe tetulina TV waka kakati bwe bajjanga bwe twayingiranga break time ne mu second row bwe twayingiranga mu break time nga batandika kubaganya birowoozo gundi wamulabye otya nti gundi wamulabye Sunset Beach nga batandika kunyumya ku personalities ebintu byabadde bazanya nga batandika kubaganyako birowoozo kakati nga nawe bakuinvolvinga kazi mwe wakati mwina na TV so kakati ne society yaffe ya Africa ey'omupiira bwetyo bweri abantu abalina access ku mbeera eyo abalina TV stations ezirina oba TV companies ezikavalinga liigi zaabwe nga zikuba ebifaananyi Africa yonna bo balowooza nti ffenna bwetutyo bwe tuli kati oli bwakubuuza omusambi Lamine Camara owa RS Berkane alowooza nti ffenna tumumanyi kazi ffe tuli ku byaffe oluusi n'abamu ku ffe ebyaffe tetubima eyo society ya Africa gye tulimu kale naye nalabyeko omwami omubamita Elvis n'omwami omulala yensereko Robert ono munnamawulire barecommendinze Joel Serunjogi kyesimanyi oba nti bo bamanyi bulungi nnyo enneeyisa ya Lamine Camara engeri gye yeeyisaamu n'omupiira n'engeri gye yeeyisaamu mu positioning n'engeri gy'alina mu football IQ na biki ebyo simanyi awo oba kuba asinzidde oba balabye bulabi nti nno y'omu ku midfielders abasinga mu Uganda awo simanyi naye kino kyongera okulaga ennyonta y'omupiira gwaffe ku continent kubanga omwami ono yandigenze n'okurecommendinga Lamine Camara nga ebimu ku birungo Kaizer Chiefs byeyagala mu midfielder yandigambye nti mpozi ne mu Uganda eriyo akalenzi kagundi naye liigi yaffe ebweru wa Uganda etambula ku continent kweri ekyokubiri clubs zaffe bwe zigenda ku continent zirwayo ekimala era kino kyembadde njagala okujjayo
nga njogedde ku ba champion betugenda okumanya olunaku olw'enkya. Bw'anaaba KCCA ng'agenda mu CAF Confederations Cup, bw'anaabeera Vipers nga yewangudde Uganda Cup enkya, kitegeeza Vipers ejja kulondako CAF Champions League, olwo tiimu ya NEC ng'eyokubiri ku ttebo okusinziira ku mateeka yeeba egenda mu CAF Confederations Cup. Naye tiimu zaffe zino ezigenda mu liigi tuzisindikiriza ekimala nti bwe munaagenda bwe wabeerawo Kaizer Chiefs ng'enoonya omusambi bw'ati n'abavujjirizi banaasobola okuteekanga gundi omupiira gwaffe ku TV. Yo TV eraga omupiira gwaffe eneesaasaana ddi okugenda ku continent. Zo club zino bwe zinaagenda okutukiikirira mu CAF Confederations Cup ne CAF Champions League, tunaakuba omupiira ogw'omukululo ne tulwayo ne tutuuka mu knockout stages ekisobola okuwa omuntu okola analysis nti akalenzi kale ate toleeta Lamine Kamara nti akalenzi kali kendabye wamma gwe ke kasinga. Kegamba ebyo byonna bikyatambulira ku challenges. Challenge mu Luganda olutuufu ndowooza kwe kusoomoozebwa. Tekitegeeza nti bigaanyi. Obulamu bwonna bubeeramu okusoomoozebwa. Kati bino bye bimu ku bitusoomooza nga bannamupiira okutwaliza awamu. Tojja kusonga ku club emu, tojja kusonga ku mukungu omu, naye ebisoomooza omupiira gwaffe. Kuba kakati RS Berkane kutuuka okwanika abazannyi bano ku continent yakifuula kya lutentezi erina okubeerayo buli season. Naye ate bukubeera mu buli season ne bakuba omupiira ne guwangaala kale ne balwayo kubanga musooka ne muzannya oluzannya olusookereza oba gye bayita preliminary round. Eyo preliminary round ekuleka awo sebo muzannya homandaawe omugatte weekanga osigaddeka. Club zizaffe zisinga obungi wano mu Uganda bwe zito bezikola. Kati awo oba towadde bakubaganya birowoozo ku mupiira gwa continent na ba scouts kutuuka ku basika area ng'okubyeyo matches 2 n'ovaamu muba muyina okubeerayo for some time. Oba si kyo liigi yaffe erina okuba ng'erabika ku TV ebuutikira continent. Oba oli abo abavujjirizi banaakirowoozaako, oba si kyo abatunoonyeza abavujjirizi ekyo banaakirowoozaako, abavujjirizi banoonye abo abasobola okukasuka ekifaananyi ku continent yonna. Akati bwe mbadde mbabuulirako ku story eyo gye mmaliriza nayo, omanyi ekintu bwe kibanga kinene, omanyi omupiira industry ennene. Kati okugiraba obunafu bwayo kizibu okusonga ku nsonga 3 oba 4 oba 5 oba 10 nti ze zigenda okubbulula industry yefuuke eyeegombesa mu kiseera ekyo ekyamangu. Kati bwe mbadde mbawa story eno eya ono Kaizer Chiefs omuzanyi gweyagala, nesooka neebuuza konze ye lwaki ku basambi baffe aba Uganda kweyo post kubanga guno mulimu, lwaki kweyo post tewabaddeyo omusambi ye n'ateekako akatambi mu ngeri ya kuripostinga, n'oteekako akatambi ng'olaga nti nze wendi ogwo omulimu nja gukola kuba Kaizer Chiefs tiimu nnene. Sirabyeko musambi wa Uganda yadde alayikinga ng'olulimi lwa social media bwe luli wadde repostinga. Sirabyeko oba bo balowooza nti kuba kakati guno omulimu guli mu bbanga. Naye ate bwe neebuuza ekyo ekintu ne nnyongera n'okwebuuzaamu nti basambi bameka abasobola okubreakinga down obusobozi bwabwe. Omusambi kwegamba ng'awulira yeegazaanya nti nze gwegeze ompe wano ojja kundaba nkola bino nkola na bino nkola ne bino, n'aleeta akatambi n'akakkuba mu maaso. Nga bwe nalabye ono omulenzi wa gundi Bayern Munich erinayo namba 9 gwe yaguze, omulenzi bamuyita Richard Meyer, bamujja mu Sandhausen FC. Naye omulenzi ono bw'abuuziddwa bannamawulire azzeemu nti nze ebya ball control totawaana, nina control eringa eya Niklas Füllkrug, ndi w'amaanyi nnyo mu bbanga. Kitegeeza gwe bw'oleeta cross yo kiba kiwedde. Ekyokubiri, nina class mu 18 yards box opponent. Omuzanyi bw'ayogera ku class oba okitegedde. Teyeemotyamotya. Agambye, I don't waste time with the ball in the box. Bwe nyingire ntabwe siddawo kwemoola na kweboolya. Kasita nyingire ntabwe ng'omanya walimba kutudde. Era ndi mwangu mu kuteeba. Ndi very ambitious. Manyi n'okutakinga responsibility. Omusambi yennyonnyolako ebiwa myaka 21. Kakati abasambi baffe wano bameka abayigazaanya ekisooka n'ebigambo ebyo, ekyokubiri nga bamanyi n'okutaputa obusobozi bwabwe, nga bwe babunnyonnyola mu bigambo nga basobola n'okuwa akatambi nti ku bino byonjogedde byonna akatambi kaako naawe wetunuulireko. So obuzibu tukyalina bunene mu muzannyo gwaffe ogw'omupiira okutwaliza awamu. Naye ensonga eyo
ebadde etambulira ku kyennasanze ku Kaizer Chiefs eyagalayo midfielder nolwekyo obanga oli midfielder ng'ogyewulira gwe kwatagana ati kaakati empuliziganya nyangu bw'ogenda ku website ya Kaizer Chiefs kuliko ne gundi ya email kwe ng'oteekako email ng'oteekako n'obutambi bwo ng'ogamba bizinesi yange yeeyo ng'oyogera myaka ng'oyogera height yo ng'oteekako akatambi ka matches ezimu z'ozanyeeko abakulu nga baddeyo n'obuuli awo ng'oteekako na namba ya simu kuba kaakati ogwo mulimu ate omusambi yenna mu family aba afuuse company namba omuntu akwata emitwalo 5 omuntu akwata emitwalo 10 ejja pound wiiki emu oyo aba afuuse company mu family naye ebyo simanyi we tulibituukirako katusabe busabi nze nyinza okuba ku myaka gye nnina nga siribirabako naye mwe abakyali abato kambasabire lwakuba nti ebintu ebyo tebijja kujja na mukisa tulina okusiga ensigo kaakati kibujja eyo oba abalikiganyulwamu balijja mu myaka 4 oba 5 kale bwate omupiira gwajja wano 1897 n'abaguleeta n'abasooka ogusambako tebakyaliwo naye ffe tuli ku bibala byabwe kiba kirungi nnyo naffe ne tusiga ensigo abaliddawo mu myaka 4 ku 6 batwenyumirize muti banaye abaaliwo 225 katonda watu ate baatukolera kano kale yembeera kwe mbadde njagala okulabirako Uganda Cup egenda okumalirizibwa olunaku olw'enkya tunagenda okudda ku Monday nga tulinayo champion omupya Haji Muwada Christmas Cup bannange ekakasiddwa egenda kutandika ku idide nga Kiwawu FC zanya ne Namungo Junior Namungo nene ina timu 2 era ku lunaku lwe lumu Malanga legenda kuzanya Namungo bagenda kuzanyira ku kisaawe ky'ekiteete jukira ntino tournament eno Haji Muwada yagivujjirira era nga erina ebibinja bina biri mu timu 20 ekibinja M muli Mpirigwa Kiteete Kisaana Buwalula ne Namungo Police ekibinja B mulimu Namungo Junior Butale Buchekeya Kyesingeze ne Kiwawu Group C mulimu Namungo FC Malangala Kayunga Bwesige ne Nakabazi Group D mulimu Kikonge Davula Kitavujja Busunju ne Kayembe ne Mpirigwa kakati tournament eno bw'owulira tournament erimu timu 20 ezo zisinga ne ziri mu Premier League ndowooza technical department ya FUFA wanebe yino okuteekawo eriiso kubanga bw'owulira timu 20 zigenda okubeera mu tournament buli timu ebeera n'abazanyi 20 kitegeeza be bazanyi ba Uganda 400 abazanyi 400 tebasobola kuzanya tournament okumala emyezi 6 nga technical department ya FUFA tetaddeewo liiso kulaba gino gyegyandibadde nga grassroots football abazanyi babeereeyo nga ebintu bibasamba tebali mu structure ya football yonna mu ggwanga naye nga taaki bagirina kubanga structure si esalawo taaki ebeera nakyo with you either ogirina oba togirina kakati tournament eno egenda kutandika kuididde bano ba District Football Association gundi simanyi ba chairman babeera ne cabinet oba namba simanyi oba technical director owa FUFA ayinawo eriisaawo bandisindiseeyo abantu ku match zino ez'enjawulo ojja ne kafayiroko oba kale kagondi ka notebook ko ne ka pen notunulira omuzanyi nolaba ekifo kyazanya nolaba shirt number gwe noosirika match weggwa ng'omuzza wali ku bbali owa yamanyago era ndowooza ne mukulu Bashir Mutyaba avunaanyizibwa ku youth football naawe awo olina okuweerezaayo omubaka oyinza obutagenda gwe wennyini physically naye bano bonna bagundi mpulira bali mu technical department bamukulu gundi bano ba Brian Omonyi bali omwo ebintu bino mubikole bannange nono muto wange Mulangira Hassan Waswa Mawanda bali mu technical department ebintu bino mubikole bannaye ku lw'obulungi bw'omupiira kizibu nnyo okufeffetta buli awali tournament mu ggwanga naye bwe kibanga tournament ekuŋŋaanya wamu abazanyi 400 bwe kibanga buli tiimu ekkirizibwa abazanyi 2 bebazanyi 400 tebasobola kuzanya mupiira okumala emyezi 6 paka ku Christmas nga federation tetaddeewo liiso mwanditaddeyo eriiso ate omukulu ono Muwada yiki yakoze alabika ayagala kuba wantandikwa kubanga buli tiimu yagiwadde omujoozi kakati awo ndowooza nti nno tebeera ntandikwa mbi kati bakulu ba delegates
gino gye mirimu gyammwe nawulidde mwayiseemu eyo mu kalulu akagenda maaso akafufa nga temuvuganyizibwa naye emirimu gino temunnagiggusa bulungi ate oba tuvuganyizibwa kitegeeza gwe omulimu gwe guli safe ofisi eri safe n'olwekyo kolerera omupiira mulabe ku tournament eno etandika kuyididde mu Allianz Arena olunaku lw'enkya yegenda okubeera final eya UEFA Champions League. Allianz Arena ebadde ennaku ezo yeeriisa nkuuli mu kuwa ttiimu ezisooka okuwangula ekikopo kino omukisa. Chelsea yasemba okukiwangulira 2012 ng'ewangula ekikopo kyayo kisooka ne Borussia Dortmund yakikolako eri mu 97 era ku Allianz Arena awo bakale ku kisaawe kya Bayern Munich amanya gayinza okukyuka naye ekikulu kyekisaawe kya Bayern Munich kati oba PSG yegenda okuba Inter oba Inter yeneeyongeza kuba nabo juzi baatuuka ku final 2-23 Man City ne bakubirayo mu bulumi kati awo tulinze bulinzi kulaba system ya 4-3-3 Luis Enrique kyakubisa timu ya PSG ate Inter Milan ye omukulu Simone Inzaghi ayagala 3-5-2 era nga ndowooza nti nno mu match eno waliwo ebintu bingi nnyo ebijjo gisalawo ekisooka ba goalkeepers nze nno kuba no bombi ku Yann Sommer ne Gianluigi Donnarumma ntwalako Yann Sommer musajja enzala ya Citizen ng'akwatira timu ya Inter Milan golo ye yanjawulo ya Donnarumma atera okuvayo ne moments ez'enjawulo naye teyesigika nnyo kati bw'oyingirako mu kisenge ndowooza Achraf Hakimi Marquinhos mu Brazil Colombia William Pacho ne Nuno Mendes bw'osuubidde okumalayo back 4 olwo wakati Vitinha akwatewo ne Fabian Ruiz ne João Neves mu maaso wali Chivika Kvaratskhelia akwateyo ne Ousmane Dembele sinaba kumanya ku Desire Doué ne Bradley Barcola aliwo anaasookamu naye nga bonna asookamu wakiri ojulira oli omulano gawo bakalise ng'oli asoosemu abalenzi taaki bagirina mpitirivu kakati mu nnyimirira ya ttiimu eyo osooka kwebalizaamu Luis Enrique engeri gyamatizaamu bakama be biri ebyaba Galacticos babiveeko bazimbe ekintu kyabwe era banaabanga bawangudde ekikopo kino ate nga baali bazimbiddwa kuwangula kikopo kino oluvannyuma lwa myaka 3 bajja kuba bafunyeemuko ku mululu naye ng'ekituufu kiri nti ebintu byabwe babikoledde ku merit kati ttiimu eno ogiraba balina bonna talanta za waggulu ate kumpi zonna zaagala okufaanagana ate beesigaŋŋana buli akwatako aba yeesiga munne tajja kuwoganirawoganira lwaya akasajja kwe kali oba kiki mpira bagukubira ddala bulungi balina fluidity eyo balina ne technical flexibility eyo nti nno omuzannyi asobola okukyala mu zooni yonna naye n'akola ebyo ebijyayo kaakati ekyo kitegeeza nti nno Inter Milan nga bw'omanyi omuyitale omupiira bagenda gulekera PSG naye ate ogenda gulekera PSG abazannyi abalina individual quality kubanga Man City tubadde tugiraba engeri gyekolamu emirimu gyayo nti abazannyi eyina abazannyi abalina talanta ez'amaanyi naye nga si balungi nnyo mu kyenga ku 1 against 1 naye nga bw'obalekera omupiira oyinza okugamba nti obawonye ojja bakwata ku break naye PSG eno eyina individual quality nti nno bw'obalekera omupiira ate gwe wennyini gwe baweekosa kaakati tulabyeko ku Simone Inzaghi ng'ensamba ye teyeeyisanga mu Italy abayitale batera nnyo okuzanya conservative football simanyi oba anaakyuka mu final naye ebintu byeyandaze home and away against Barcelona bwebananga bwe batyo baneeyisa nga bagaba ebibangirizi bityo akukuba kyenga omuleka n'akuba kyenga paka kukipawo sirowooza nti PSG banaagiwona bwe beeyisa bwe batyo naye ate ne PSG bajja kubeeramuko ku bunkenke obwa Marcus Thuram ne Lautaro Martinez kubanga eno gye babadde bayita babadde tebasanga nnyo bannamba 9 awo bazibu naye abasajja bano balina empuliziganya ku kyotaawo kitegeeza nti mulimu gw'amaanyi nnyo okuva ku Marquinhos ne William Pacho okugezaako ku monitoringa abavubuka bano kitegeeza nti nno at times bajja na kwesanga bali ku 1 against 1 olina okulaga embavu obukujjukujju n'obutetenkanya ku 1 against 1 olwekyo match eno eyinza okunnyumira nze nno mu kwagaliza engeri PSG gye ndabikidde mu season eno gye nandiyagaliza okuwangula naye ani yagamba nti nze gwe njagaliza yawangula